Atwaliza nnyo wano ku mukutu gwaffe ogwa Jamal Don Media era program yaffe Islamic Hour. Nga bulijjo tubeera ne basheeka baffe ab'enjawulo era leero tuleeseka waffe Sheikh Arafat badde nsaba asooke abeeyanjulire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Weeyanjule. Amanya Imam Arafat mbadde manyize nno bammanyi era tokola abaseba abatulaba. Aseka nti buli lunaku tulina omuwuliriza era omulabi omupya. Naam. Kyovula Allah atugamba luba nanyini irimu emu mbadde kyesimanyi. Kwa kati no irimu mulimu gwegenda okwata agambe bannange Sheikh ayogedde ku nze. Alhamdulillah. Naam. Tusanyuse nnyo okubeerako wano mu mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusiiba kwaffe n'ibadaati zaffe zonna ze tukola. Allahumma amin. Allahumma amin. Naam. Tulina omusomo gwaffe ogw'edduwa leero era tugenda kutakolinga paati emu. Omusiraamu asaba atya Allah? Mulimu obukwakulizo mulimu biki naye Seeka ajja bitulambula. Seeka mbadde nsaba obalambulire programu eyo. Omusiraamu asaba atya Allah subhanahu wa ta'ala? Ekisooka tuli mwezi ogw'ekitiibwa ogwa Ramadan. Mwezi gwa nkizo, shaharu mubarak, mwezi gwa mukisa. Omwezi ogwo mulimu akawaayiro, buli musiibi Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza edduwa ye mu lunaku. Buli mulimu eddakiika mwe tulina okusabira Seeka. Mungu akwanukula. Okuzaako emabegako katini. Naam. Waliwo ebiseera tusabira Allah n'ayanukula. Naam. Ebiseera ebyo ekisooka enkoko ng'ekookolimi. Naam. Enkoko wekookolima n'owanika emikono. Kuba hadithi etugamba enkoko wekookolima ebeerabye malayika. Negamba nti musomewo ki? Edduwa. Enkuba ng'etonnya. Naam. Naye si gye tugenda eyo nina kye njagala okukuleetera. Just nayo ejja kubeera programu ndala. Waliwo obuseera obw'enkizo, si buli kaseera nti Mungu wange. Waliwo ak'enkizo. Enkoko ng'ekookolimye ng'oli ku sujuudu. Kyenkyo kitadde ku ttaka awo. Kuba teri gwe tuvunnamira okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Kati n'omusiibi ku kaseera wasiibulukukira. Allahu akbar. Nga muadhini amaze okugamba Allahu akbar. Ng'eri envu liri awo n'owanika emikono ogamba Mungu wange kino ayanukula. Nabwekyo tuli mu kaseera k'abantu nga basiibye. Kitegeeza olwedde akaseera ko tukayina naye tusaba tutya? Ensaba. Jibril alayhi salatu wassalamu ajja n'agamba omubaka sallallahu alayhi wasallama abaddu bajja kufuna ebyo ebyabawandiikibwako naye bakyuse mu nsaba, yaani basaba bubi. Malaikatu Jibril nga yakigamba omubaka sallallahu alayhi wasallam. Waliwo omuntu asaba ng'akolima. Kale Mungu wange nze mubanga lyensaalidde naye kati mazima ddala abali bajjamaalu balina ne kino. Osaba okolima, londako kimu tinazze kukolima okolime. Mazima ddala nasoma naye mazima ddala kati mazima ddala Mungu nemba ku kampasi nga sirina kyakulya naye nga bali bayina. Kati salawo kimu nzize kukolima ozze kusaba. Kati beba abantu omuntu ajja nga azze kukolima. Natunako ne kuggulu bw'ati nno Mungu amutunuulire bulungi nange Mungu nengera nga munakuwavu naye ng'akolima. Omuntu omusabi alina kubeera mwetowaze. Ekyokubiri okusaba ng'okakasa nti Allah ajja kuwa. Hadithi ya Abu Dharri egamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ali ekyo kye musuubira kyali. Mungu wange kale ne wompayo ekipiki ekikadde. Gwe nga lwaki osaba piki enkadde? Mungu mugagga ya akhi. Ha antum haula'i tud'auna litunfiku fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa inma yabkhalu an nafsi wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Ghaniyyu awo osinga okwanga. Wallahu ghaniyyu, Allah mugagga. Aseka nyinza okulaba nga gye nsobola. Ye Mungu sijja gy'oyagala. Oloza Mungu zirenjiro bataziina. Seka. Kano tuwandika emikono okusaba Mungu. Kusaba n'ebisaawe by'ennyonyi. Otekewo kikusa. Kumusabira ddala n'omugamba Mungu njagala kufuga ggwanga lino. Ate Mungu alina kyalemererwa. Bereko president. Eggwanga oyinza okuba. Seeka tugenda. Naye Mungu omusana n'omugamba Mungu njagala kino. Mugagga.
okumanya nga Allah mugagga. Naam. Yagamba lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Ebiri mu ggulu eyo bibye. Ebiri wakati w'eggulu lino n'ensi eno bibye. Ye wa ma bainahuma. Nagamba nebiri ku nsi biki? Bibye. Kankwe ekyokulabirako kitono kubiri ku nsi wano. Naam. Okuwa kapoloti 5 kwa 5 wali Kampala Road. Naam. Oba togaggawani. Mateeka seeka bukadde binasima bangamba na kawumbi. Mungu tazitatunda. Tabyeta mbwetaavu. Naam. Kati Mungu ettaka lina mu bwetaavu. Naam. Wama tahta thara nebiri wansi w'ettaka. Okuwa katundu eyo ekkonge mundu gy'owulira ekkongo olwo baagala yeeyo. Wali ebiri wansi. Golodi. Mungu okuwa ya katundu tu bagamba n'olonda kayinja bwe kati mbwa akagolodi. Todamu kwavuba. Abanna kasatu esimani nakasatu tebavu. Kati Mungu mugagga. Yagamba mwenna abali ku nsi n'abali ku n'abantu ne majini mbasooka n'abalijjawo newe musaba mwenna bye mwagala n'abibawa. Okukendeera kwe ku mawanika ge kibanga okukwata empiso n'ogiteeka mu nnyanja twaloba Victoria. Olaba akazi akagira ku mpiso. Nyina akatonyeze. Katumba musaba Allah mumusabe. Nga toyinaamu kubuusabuusa kwonna. Mungu njagalayo katte kino ne kabaka kadde. Gwe omusiraamu yasiibye. Ate nga bamaze okugamba edduwa terina gigi wakati wona Allah. Allah ng'osaba katte kino akakadde. Allah. Mungu ne kabaka yatika screen alhamdulillah. Nedda. Gw'oli musiraamu Mungu agenda kwanukula edduwa. Naye osabye otya? Kaseeka njagala otunyonyole engeri gye tulina okusabamu. Tulina kusooka kubeera mu bisaawe. Nasooka beera mu nsonda nga benda abalokole seeka. Mba nabeera ku kituuti. Mba nakubeera mu mimbali balina kukola ki. Seeka tusooka otunyonyolemu ku awantu awo. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba surati Ghafir. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Naam. Gamba baddu bange bansabe nze ngenda kubaanukula. Ekyo kisuubizo kya Allah. Naam. Ate inna wa'da Allahi haqq. Allah tayawukana kuki. Kundagaano. Suubizo biki. Agambye munsabe ngenda kubaanukula. Naye ekisooka nga tetunnagenda kubutya. Naam. Bwe tusaba nja kusaba ekijjaba kya mulundi guddako. Naye leero tugenda tunulayo ku topic egamba biki ebigaanisiza edduwa zaffe. Omuddu asolubero nagamba batera okubuuza ekibuuzo. Sekanga nsabidde ebbanga ne wallahi Mungu tannannyanukula. Waliwo ensonga ezigaanisa edduwa. Seeka twangu tuyize because ekyo kyalanaku lulala jasinyawo omusiraamu omuyisizeemu kaawo. Ekisooka ku bigaanisa edduwa zaffe okulya haramu. Ekyo kyensooseza kuba kye kisinga okuba common. Kiki oteeka wano? Mwenze mbeetinze. Nomwana ogula lya kakomando n'okateeka mu lubuto. Teri dduwaayo. N'otwala eryenvu ku muzikiti. Yagamba omusajja ali mu ddungu engoye ziyulise yenna ddala yeetaaga buyambi bwa Allah. Awanika emikono n'agamba ya Rabbi Mungu wange entaasa. Mungu tayanukula n'agamba ne bamubuuza aswaba lwaki. N'agamba olubuto lujjudde haramu ayambadde haramu. Mungu talina bwetaavu bwe. Kati bangi kuffe mu mbuto zaffe tuteekamu haramu. Sajja omu yali mukulembeze. Sajja bamugamba abalongoofu tugenda wanika emikono tugambe Katonda akutujjirewo. Musobola owanika emikono ne musaba Allah bagirewo mukulembeze. Seeka. Ojja kugamba abantu abalala kubanga abantu abo. Ne Mungu olina omusaba n'omuga ate gw'otuleetera abe mulungi. Muyinza osaba ono bamubagirewo ng'ate gwe mugenda okuddako mugenda mumukaaba. Okay. Naye si gye njagaddeeyo. Naye omukulembeze abagamba nti mugenda kunsomera edduwa naga ne mbadde nsaba. Nga temunnansomera ku dduwa eyo mujje twogeremu. Sajja abo ne bajja. Agamba basooke babagabule ku kijjulo. Ne balya alhamdulillah kati wadde otugamba kinaga mugende munsomera edduwa yammwe Mungu tagenda jjanukula. Omugamba ate lwaki? Naga mulidde haramu. Kati wewiwo haramu. Sente zo omusiraamu atulaba ozijjawa. Olugoye lw'oyambadde lw'osomeramu edduwa walugulawa. Sente wazijjawa. Kibuuzo kinene ddayo gwe kennyini okyebuuze lugoye lwo tuno kanzu eno nga nalya maali y'abamulekwa. Ng'osobola ate Mungu ayanukule ng'oyambadde haramu. Nga wanywedde haramu walidde haramu yali mu lubuto. Nazifuna mu betting. Nazifuna mu betting awo n'okuba Liverpool alina okuba maani y'omusanvu. N'ofuna obukadde 10 n'oteeka mu lubuto. Tayanukula.
n'ogamba kanzimbemu ennyumba yange beba osanga mu dakiika 2 kati ekisookerwako kye tulina okutereeza nga tunagenda wali bwe mwagala ennyo tujja kutuukawo manyi buli omwayagala naye nga tetunnatuuka eri tusooke tumanye biki ebiganisizza edduwa zaffe. Ekyokubiri okutulawo oluganda. Nze soogera na muganda wange gundi yantama yanvuma ekyo eŋŋanda buli wezikutuka Mungu ajjawo baraka. Akasekeso bakuyita kuyunga Luganda. Seekanze mbayunze naye nga banvumye gwe yunga. Ekyo Seekasumya kiro kyogera. Toyunga ku lw'abano. Woyunga ku lw'abantu tojja funamu. Seekasumya yatuuka n'okugamba mbu ne bwe baba nga balina ebijja nga bakoze family meeting gwegendawo bajja gaana okukola emikolo bikozi gwe wooli. Oluganda kigambo kinene. Bagamba akasajja akayirimu we kali bannaye akasajja kasalafu kima. Oluganda kigambo kiki? Kikazi. Allah subhanahu wa ta'ala akyogerako mu surati Muhammad. N'agamba nti wabawadde ssente n'ekitiibwa watukatti'u arhamakum. Kwegwe kamukutulewo eki eŋŋanda nemayi aya eddako kyegamba ejja nakumeza olutiko ulaika alladhina la'anahumullah. Abo abakoze ekyo baliko ekikolimo kya Allah. Seeka gwajja owanise emikono baganda bo obavuma baganda bo bali mu kubonaabona gwe olw'okuba oli mugagga. Seeka kiramulwa kitya muganda wange ayabye ennyimbe eŋŋamba sikwatagana na muganda wange oyo kale ate ebyokwayo ennyimbe gwe bikwatirako biri wakati wena na Allah. Gwe jangu omuganda nti muna ekyo si kirungi hakki ye omutemwa gwe ogw'okuba nti muganda ogusigalawo. Kati kwegamba nze sina munyigira because agenda mubiri. Bwe tumutereeze ate mu mbeera ennungi. Wakulu linansi husna yogera naye mu bulungi nti munnange kino tetulina tulabira daawa nga tugikola ku bantu nga tuvuma bavume. Abantu tubawumbawumba mpola. Munnange muganda wange laba Ibrahimu akola atya daawa ku taata we ya abati. Amajini swati ahkafu gakola ku majini ganne gago ya kawumana. Mu mbeera ekola ki? Eŋŋoobu si kujja n'omugamba kati nno nze nalabye mu musomeddwa ya 40 wuyo n'empala okulula. Si kutegeera okata n'akalaadi n'ekirevu okalakata bidaa. Sikyaddamu kwogera nawe paka ng'obituukiriza ebyo. Muli babi kusinga shaitaani. Oli akuyingiza n'omuliro Seeka. Era singa Mungu yabakwasa ku buvunaanyizibwa abantu abo gabejjana n'omuliro. Obolewo ng'akutaddeyo ko muliro gagga oli wa muliro. Naye okusinziira ku ekyo ky'okoze n'akuzaayo keno mujjana. Kali ne mubeerawo nga mukola fujjo ku baŋŋanda. Allah subhanahu ate ddala abooluganda bano abaganda abo maama ekituufu ky'omubasiraamu bo bono nja kubeebaza. Hakki ya maama bagimuwadde ku mulembe guno abantu bategedde okuyisa obulungi bamaama. Kale ne bataata bagenze bagezaako. Abakali bataata olumu tubatya baba bakambwe ne bamaama omuntu agezaako jamalu ofune 10 osika kulowooza ku mukadde ogamba omunyigirako z'omukoze eki z'omunyigiddeko naye waliwo omuntu gwe twerabira. Era Allah gwe yasoosa yagamba yauma yafirru almar'u min akhi. Naye muganda woono ye ali mu kyalo. Bwe bajja ne bagamba nti munne muganda wo Juma ayagalayo kasente amanda asubula amanda Juma addayo mu kyalo. Maama lwaki temugamba Juma n'addayo mu kyalo? Juma tajja sobola Kampala. Gwe lwaki toddayo mu kyalo? Seka ne mukuyiriba. Era mulimu ogusooka tukubira banno bano tulina baganda bo gye balina tajja bisobola. Nga lwaki tabisobola? Oyina ebiri tuli mu Ramadhan. Naye okkiririza dda nti Juma ayinza obba talina futaali. Naye oli mutebenkevu Juma ali ku muzikiti teba mukyere. Gwe bazifumbira beetaavu bagende. Lwaki beekuluntaza? Waliwo ne Seeka gwe nawulidde ng'agamba nga tonnaba kusaddaaka ku muzikiti. Sooka osaddaakire baganda abo. Bwe kiri. Because bw'osaddaaka ku muzikiti nga tonnasaddaakira baganda abo neeba efuuse haramu. Ffe tulina bwetaavu bwo nga baganda bo kikkakatako. Kino kyabweyagalire kiri kikkakatako. So kye tubadde twagalamu okuyunga oluki? Oluganda. Okuyunga Oluganda. Seeka naye genda bya topic namba tuligifuna. Naam. Na bwe kityo ebintu ebyo tuba tubikoze na butya bwe tusaba twakitunuulidde muntu osaba oyogera tubitegeera na byokola ki? Na byosaba. So twandyeteeseteese nga tugenda okusaba. Lwaki bulijjo edduwa zaffe zino bazikola ki? Bazigaana.
no seeka mu mbeera ya bulijjo gwe weebuuze lwaki bwe ŋŋenda y'omugagga ne musabayo omutwalo agunnyima kati gwe sooka weerowooze gwe ng'omuntu olaba omugagga akumma ku lw'ensonga eyo olowooza ye Allah anakkiriza saagenda mu maaso so ezo ensonga zigaanisa endowooza zaffe naye katono nnyo tugenda kutunuulira butya bwe tusaba bwe tusaba kigambo kikulu era olero ogenda tutegeera nti abantu bujjo tetumanyi kusaba ekisooka okusaba kulimu emitendera si kuva eri salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah subhanallah mungu wange nsaba ommalire ebyo bigambani naye oba ogenze wa mugagga pulezidenti asobola okukuyita n'omugamba pulezidenti nolamala omuviira era weetoowaza munne muzeeyi nasooka musuusuuta mulungi kusinga gwe okuva ku bobote amini bonna gwabakira gwe kyajja waffe sigala ku meyini osooka mumusuuta ssebo omukadda saawo omusajja ulirenga mashallah genderaawo era munnange wotaabe Uganda enaabeera luddawa era baneewo tulekeddaani kitange yali mu nsiko n'osooka omugamba oyafiirira omusuute asobole okukola ki ne waba mugagga ng'ogenzewe mu ofiisi haji mukola mashallah naye haji waguze emmotoka era nsaba Allah akumalire kutwala emakka bwe tonyesabira nga nakeddwayo kutwala emakka ne Madiina Allah akutwala emakka ne Madiina komyewo naye wallahi n'olimu omwana w'omugezi nno namuwulidde nabaŋŋambye yayise bulungi naye nga tolina kye waawulidde just oyagala kumusika eriyo nga ebakiyita asobole okukwata muki musawo so ne Allah subhanahu wa ta'ala alimu emitendera gwe kenyini oba oyimukana gamba seeka genda bwoti inshallah taala kuba wamusuuse kati lwaki Allah tetumusuuta so ekisookerwako ki nga tugenda mu kusomerwa tugenda tunulayo ekintu ekisigadde tusubscribinge tulikinge followinge tusharinge byonna ne bannaffe bali abali mu Ramadani bamanye butye tusaba Allah n'ayanukulirawo edduwa yaffe ekisooka kya byonna nga tugenda okusaba Allah tufune ewantu ewakakkamu saidi gye mukolere waleekana muwi biri mungu wa olajja kugamba naye seeka wemba wenkolera bw'oba wookolera nga kizze tolina kyakkola awo kikkirizibwa naye ekyandisinzeeko okuba ekirungi ewantu ng'obwongo bwe buli at peace ng'osobola okujjukira buli kimu kyonna ky'osobola okusaba gw'oyogera naye rabbu samawati wal ardi yuhyi wa yumiit lahu maqalidu samawati wal ardi gw'oyogera naye so weetaaga ekifo nga kikkakkamu ng'ofunye wudhu kyova olaba ne bweba ng'ogenda saba pulezidenti akuzaako ebbali oyogera ensonga zo ng'oli mu mukakkamu weetaaga okuba ne wudhu gwandaba kyankizo nnyo okusaba Allah ng'olina wudhu kyankizo okuwanikako ku mikono gyaffe bwe tuti setutegemega because bw'oba olina wudhu obeera mutukufu wawanika ku mikono hadithi egamba Allah subhanahu wa ta'ala akwatibwa ensonyi omuddu wawanika emikono n'agissanga tamuwadde seka ekibuuzo wekijjira empanika eri ety emikono waliwo abakola bwe bati waliwo abagatta emikono waliwo abajawula waliwo abateeka wansi nga teribadde ffujjo ki ekikwanisa emikono booti seka nezikola ki zaize wallahi seeka gwenno lwakuba gwobeera imaamu naye bamaamuumu eno awo nga tuli mukunuutu mutarawe Allahumma ghfir amin bwati amin nno bwati nno amin kuna Mungu kyaleeta kinene kyagala kikwata awo simanyi nange anje ova naye nkubuuza empandika y'emikono era kubeera etya tuwumbe kyempisa kiringa bw'oba osaba omuntu oba ekintu kyonna oteka neyanzanya obugonvu buno nga tubukolera ku bitonde tubikolere ne ku nannyini bitonde ye Allah pulira sya so tuwanike emikono gyaffe bwe tuba tusomeddwa tetusomera mu ddoboozi lya mwanguka wakimbuuzizza Allah subhanahu wa ta'ala tugamba mu surati Bakara nti atuli kumpi nnyo falyastajibu naye tugamba atuli kuki abaddu bajja kubuuza n'agamba naye ndi kumpi musabe empola ogenda kusomeddwa nga naali wanaawulira aseke noseka jamani otataganya abalala olw'ebizibu byo Mungu ndaba wano sira mukyala yebeeringi
Mungu n'ompayo omusajja alwana tusukayimi wala ka video ke nalaba awo omusajja muddugavu yali ku kaaba awo ng'ayogera kimu fulus yalla fulus n'omwalabi alwana yalema okusaba edduwa ye kana fulus jejize kajegeza ati kaga mbera yampisa mudde eggaali Mungu wange kati embeera si nnungi wabula Mungu tumusabe mu ddoboozi eryaki nja kusaba nsembyeyo kino naam kyetusoosa bye webiggwa tutunula mu kibula ebyo na tubikola nga tunudde muki mu kibula okubisamarize nga tugambye weetaaga obe ne wudhu ng'ogenda okusaba Allah ofune ekifo nga kikakkamu weetaaga okuba ng'owanise ku mikono kirungi ekisembayo weetaaga okuba ne wudhuyo ng'otunudde mu kibula Allahu subhanahu wa ta'ala ajja kukkiriza edduwa zaffe mbadde nja kusaba tukomeko awo kyeka nti ku kibula awo bwe mba nga simanyi gyeri bw'oba tomanyi gyeri tovunaanwa katugeze ndi mu kifo kipya tunula gy'otebenkerera oba obuuze ku batuuze abali awo basiibula abatuuze obawe n'obubaka obusembayo leero tebujja kuba bungi wabula tubasaba mu subscribing tuli ku musomo mu Ramadani eno ogugamba butye tusaba Allah n'atwanukula Ramadani mwezi gwa mukisa Ramadani mwezi gwa kwanukulira mu dduwa zaffe owange gwali eyo amakago gakusumbuwa owange gwali eyo ebyenfuna bikyakyankalanye omukyala akusumbuwa oba omwami byonna biinako obusobozi ye Allah subhanahu wa ta'ala butya bw'omusabye n'akwanukula tusubscribinge tusharinge tulikinge page yaffe eno mulundi oguddako tugenda kulaba butya bwe tusaba Allah n'ayanukula nkusuubiza bwe tunaamaliriza okusoma okusaba Allah ojja kutuleetera obujulizi otugambe shekhe wallahi nasaba Allah n'ayanukula insha Allah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna abamalira ebyetaago byammwe mu mwezi guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadani Allahumma amin. Twabasuubiza ne tubagamba nti omubaka yagamba talabul alim faridatan ala kulli muslim wal muslimati okunoonya okumanya kwa buwaze ku buli musiraamu omusajja n'omusiraamu omukazi so nga ffe Jamal Don Media twasalawo Allah yatuyisirizaamu ffe okubeera nga tubatuusaako okumanya wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam. Ebifaananyi